omwana gw'olaba ono erinnya lye ye Namakula Mariam. Omwana ono asoma sinya ya 6 era ng'omwana gw'olaba ono mwana wa buwala aweza emyaka 20. Namakula Mariam ng'era bw'omulaba, omwana ono alina obulwadde bw'omutima era ng'ekirwadde ekimuluma kye bamusangamu mu lunyaanyimbe oba mu lulimi olw'ekisalo kiyitibwa rheumatic heart disease with severe mitral regurgitation. Okwongera okunnyonnyoka embeera y'ekirwadde kye nkugamba, namutaddeko omuzindaalo ssaako ne kamera okulaba wano nga mu bulago. Obwo nga bwe buzibu obutonotono bwafuna mu kirwadde kino, naye ng'omwana gw'olaba ng'oggyeko ekifaananyi kye ŋŋenda okulaga okyetegereze, myaka 2 tagendako mu nsonga. Omubiri gwe gutuuka ne guzimba ng'era emyaka okuva lwe yamaliriza primary ey'omusanvu. Omwana ono asiiba ku mpeke ez'ebbeeyi maama we zaagula. Kati ng'omaze okulaba ekifaananyi ssaako n'eddoboozi, omukyala gw'olaba wano ku mabbali ono ye maama w'omwana ono. Mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero ngigendereddemu okubabuulira ssaako n'okubalaga ekigenda mu maaso olw'obulumi n'okulemererwa omwana ono bw'ayiseemu, ate ng'emyaka gy'aliko 2 yali agadde okumalako siniya ey'omukaaga. Ebbanga lyonna asomye ng'asomera ku mbeera ya single mother. Omukyala gw'olaba ono mufumbi wa kigere kiyite molokoni. Ono yekka si gw'alina, alina abaana 4 b'alabirira nga single mother. Ono kitaabwe naye embeera yamulema. Omukazi akola ono okulabirira abaana 4 naddala ono ow'obulwadde gw'alina okugulira eddagala erya buli wiiki, naye nga ssaawa eno yeetaaga buyambi. Kambere nga ntandika pulogulaamu y'olunaku olwaleero okubabuulira ki ekigenda mu maaso, nga sinaba kutandika pulogulaamu eno mbasaba tulina enkola yaffe ey'ekinnansi mw'osobola okuyitira n'owona ebizibu nga bino. Sibagamba nti kino tekyetangirwa kubanga kino kyetaaga obuyambi nga bwa kizungu, naye ng'abaana bo tebannatuuka wano bwe balabamu obulwadde ne bukugaana mu mbeera y'eddwaliro, noonya ku bakyala abajjanjabisa enzijanjaba y'ekinnansi, abakyala bano abakulirwa Ssenga Mukooki. Ono be bakyala abalina ebitone ebijjanjabi obujjanjabi bw'ekinnansi, nga ye mu byasinga okuwonya kino ekirwadde kya Namakula tekiriimu oba takiŋŋambangako, naye ng'abalina abaana ab'ensimbu naddala atannagwa mu muliro munoonyeeko. Bano ba bufumbo buntagala, omulimu gwabula, essente ziganye n'omwami yadduka, ebyo byonna kuyisa mukka mu kisero. Ssenga Mukooki ali ku 75026000. Buno bujjanjabi bwa kinnansi, specifically si kirango. Bano bakugu nnyo, mweyambe muleme kutuuka mu mbeera ng'omukyalo ono gy'ayiseemu n'omwana we. Kakati obutawanvu ya mboozi, enamba ya Ssenga Mukooki eri 75026000. Mbasaba muwulirize emboozi tusobole okuyamba Namakula Mariam asobole okuwangaalawo amalirize ne siniya ey'omukaaga omwaka ogujja. Mnandiki alibeera omutuuze ow'omugaso gye muli. Pulogulaamu eno katugitandikire wano. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba wano n'emitalama w'amayanja. Awangaala ennyo Maasomogi Edward Rondat Radio Kimera Mwenda Mutebi ow'okubiri omwana wa Muteesa. Mwena tubasabidde omwaka 2025 mugufuniremu bye musinga okwagala. Empapula zino zenkutte sigaba mirimo, ate era zino zenkutte siri mu mawulire nti ndi mu kusoma, nyina ensonga mpapula za bujjanjabi eziriko obujulizi bw'ekyo kye tugenda okuba nga twogerako. Ennaku z'omwezi nga Agusto 10-11 2024, omwana ono gwe mulaba wano yafulumira mu mpapula w'amawulire ng'aliko omutwe ogugamba nti yeetaagisa Namakula needs artificial heart valve replacement. Omwana gwe mulaba ono alinamu embeera y'obulamu etali nnungi, yeetaaga obuyambi bwammwe. Sijja kumwogerera, nze nabiyiseemu dda ne mbimanya, kati mwe mwetaaga okubimanya.
ono ye maama ono ye mwana maama oli otye Jendi sebo embeera ekutwala etya embeera sinungi era nga bulaba omwana wange bwafaanana tali mu mbeera nnungi erinnya lyo gwani bampita Nakafeero Shamira nkyala Nakafeero oviiriddewa mbiira Kansanga mu Sebuliba zooni Sebuliba zooni eri mu constituency ki ani MP w'ekitundu bamuyita Nyeko ye David Nyeko Honorable Nyeko yewa area namakulu oli otya kati omwana gumulaba ono eddoboozi lijja kuba ttono naye ayogera era mwana abadde asoma kati oli mu kirasi ki gyogendamu oba gyolimu kati gyagenzeemu namakula Mariam ali mu kibiina ekya senior ey'omukaaga advanced level, the highest qualification for being a politician. Kakati mbadde ekyo nkigamba Honorable Nyeko nti ekikutwala mu parliament ye level ya senior ey'omukaaga omwana ono gy'atannaba kumala naye si y'ensonga kaŋŋende ku kizibu omwana ono omulwadde wa mutima yeetaaga buyambi awo ngenda okutandikira kati mutege amatu gammwe maama omwana ono mbulira mu bulwadde bw'alina bwamukwata butya oba bwajja butya obulwadde bw'alina yatandika na kifuba ng'alwala ekifuba tugenda agenda akula atuuka atuuse ku P7 awo bwe twamuzuulira ng'atandise okukogga tewamuzaala nabwo saamuzaala nabo ng'atandika okukogga ng'akola nnyo ekifuba ekyo naye nga wekijjanjaba wiiki neyitawo ate endala wiiki emu ng'ate kiddamu nga ndaba omwana akoze naye ng'akamutwale for check up ne mutwala for check up abasooka okumujjanjaba bagambanga ki bano bwe wamutwalanga okumujjanjaba nagulanga ddagala lya kifuba ngaawo nagamba nti kangule treatment y'ekifuba n'ogijjanjaba ne kiwona n'owulyanga akaanako kakola kanfuneyo ku ddagala ne mujjanjaba n'akola ki n'atereeramu ate n'akola ki n'addamu kati nenga omwana agenda akula agenda okulaba atandika okukola ki okukogga nsonyi okubuuza kino wamuzaalira mu ddwaliro oba wamwezaazisa namuzaalira Mulago genda maaso kaakati ng'agenda akogga ne mutwala check up Mulago ne bamusanga ng'alina TB ne bamutandika doozi yaki naye okugenda ku ddagala lya TB naye nga bamukebera TB oyo basanga ng'amuyina ne atandika doozi ya TB we bamujjanjaba TB ne tumuzaayo for check up again ne bakebera nga yalwala ki omutima ng'obusuwa obuvawuzi obutwala omusaayi bwakola ki bwakutuka bwamenyeka nga bwetaagawo replacement bulala ne batugamba bwetaagawo bulala neno omusaayi gye gwandigenze mu kyemba wakola ki kati nga omulaba tagenda nga mu periods ze kati omusaayi gwo gwandibadde gugenda okufuluma gudda mu nda eno gye batugamba so talwalanga n'essaawa zakakati w'omulabira so kitegeeza nti kyatandika omwana akolola bamaze okujjanjaba tuberculosis oyo awonye otuuse ku TB omujjanjabi awonye batugamba kati okololoko kwe kwasinga okutula ki kuba yalinako n'akabubi ku mutima bamulongoosaako fast gundi yasooka bamulongoosa ne bamuggyako akabubi kali ku mutima ne batugamba wa Mulago bali tubasobola mukola ki mulongoosa mirundi 2 okitegedde kati omwana tugenda okulanga tumanyi nti baba namulongoosa awone mwana teyakola ki teyawona still nasigala nga ayisibwa bubi ne batuddamu ne batuwa ekitandawa Mulago kati omwana nga b'omulaba asula bubi nsula muzizise zippiro kati saawa zino yamize ku ddagala n'atambulamu naye waabatamize abeera bubi nnyo kati awo bakugamba ddi nti nno kati obulwadde buno bwa mutima nga TB amaze kuwona twamala okujjanjaba TB n'awona ne tuddayo ku check up ekirwadde kyalina kimuluma kitya kyo nga kyo kinuma tutya azimba kati ng'atandisa ng'amaze eddaku 2 nga tamize eddagala atandika okuzimba ogenda okulaba feesi ezimbi olubuto oluzimba amagulu era mutwala Mulago ne bamunywamu amazzi mu mugongo wano bamukuba empiso balinayo bamunywera amazzi no mugundi muno mu mbirizi muno ne bamukuba empiso ne bakola ki ne baganywamu
naye era nga babatamiza eddagala kuba olumu waliwo emba sina sente za ddagala nga tayetaaga okukola ki okuba nga amira eddagala naye nanga ate ndi mukazi atakola ki atazina ssente emboba zizino taata we naye sigamba nti akola ki naye abeereyo mukyala nze ntunda bigere bya nti kigero kifumba oba otunda already nga bale abatwala okufumba nkigula mu lufula nenja nekifumba awaka nentunza abagenda okulya gwe mulimu gwenkola ssebo tegedde bulungi kati azimba eddagala lino lyalina okumira okumugjako kino ekyokuzimbulukuka lya ddi lya mwezi lya wiiki lya buli lunaku ngulayo zemba nsobodde kati tuyinza okufunayo eza buli kanaku ne tugula empeke za buli kanaku ne tutasobola lya twandibale tugulanga lya wiiki okubanga weeriri ne kati wemba sizirina olumu ngula lya lunaku n'amiro era wentuyiye endala nenkola ki nengula eddala obutazimba n'okubanga amazzi akumuvaamu ole gaatuukanga nga gayita ne muno mu mbirizi mwe bamukubya empiso nga mwe gafulumira nenda nazimba nga bwomulaba feesi wanatuuka n'atuuka nga akuba wati nga kipapalira wano n'ekifuba nga kisimukidde mu bwekiti so ng'olina newaba yeebase akema nnyo nasula bubi nnyo n'okwata obulita 10 piro n'omuteeka wansi n'omusitula asobole okussa bwati asize waggulu sebo kati omwana ono asomye mpaka mu senior 6 abadde atya ku ssomero n'amalako P7 n'amalako senior 4 era abaddengawo ng'asomayo mu taamu ayinza osomayo weeks 2 n'atuula n'addayo nga nekusomero bamumanyiira kuba ekyemu nali nabimunyonyola byonna ng'akola ki abimanyi era ye mu baana beera bamumanyi leero asoma enkya n'otamulabako n'amala wiiki netuddayo ate emulago ne batuwa ekitanda bwe tutyo waatambuza obulamu naye yatuuse nga kiri wasi nnyo nga takyasobola atuuka nagamba mami mpulira nfa mpulira ng'omutima oguvaamu n'atuuka ng'asirise ng'olaba alina nnyogoga yesebo kakati ekyo bwe kityo bwe kiri kitegeeza nti embeera y'empeke n'eyokuba wange ekitanda esobola kuvaawo nga jjanjabiddwa kujjawo koze yereeta ekyo ekintu okuzimba okubeera nga tassa kati omulaba nga bwomulaba n'omulaba bulungi naye tayimu etuuka ekiro oba eyo ate ekiro abeera bubi nnyo nnyo n'osula ng'otudde ekiro kyonna kyonna owulira naye gwagwe buli kimu nze maama nze buli kimu bonna abaana balina okukola ki funa obuyambi okuva mu maama kaakati embeera eno bakugamba abasawo nti evaawo etya totala omwana ono ajjanjabwa atya atereere batugamba genda mukyusa buno obusuwa obutwala omusaayi bagenda muteekamu obulala kuba bagamba yetaaga operation kyekiriwo so yetaaga okulongoosebwa ateekebwemu obusuwa obulala obutambuza omusaayi ekyo kijja kujjawo embeera eyo nga kijja kujjawo eyo embeera weba tebatugamba kaakati okusinziira ku mpapula zino zenkutte wano ziraga nti mwagezaako okufuna obujjanjabi ku mbeera eno era abaddeko ku kitanda yali yakavaayo ebbanga si ddene nga bw'omulaba ekyo ekifaananyi kyekyalemesa buno obujjanjabi mubadde mugendako okukola ekyo kyetaagisa ssente batusaba ssente nga naye tetuzikola ki tetuzirinaawo baali batusayo obukadde 23 mu emitwalo 37 obukadde 23 mu emitwalo 37 buno wano namakula Mariamu miliyoni 23 mu emitwalo 37 mu 1415 kubanga kyendaba ekiyinza ottaasa omwana nge kuba asula bubi owagendayo n'agenda ku review bamukebera eko naye tetegera kituufu bw'omwana agenda twagala kulongo bagamba mulindeeko netuddayo enkya bagamba mulindeeko waliwo abaana ababasoosewo naye ng'omwana ono gwe mulaba asula bubi kati nga nnyo ogw'omusanvu 221 esente zino singa wali ozifunye baali mukozeeko batugamba bajja mukolako singa tuzifuna singa ziba zizze naye waliwo challenge gy'oŋŋambyemu nti emulago Yesu yali ebagambye kino naye nga bwe mutuukayo bagamba nti mugumiikirize kitegeeza nga ne bwe ziri muyinza okulinda tuyinza okulinda nga twali tusazeewo singa tufuna muzira kisa ne tumutwala butwazi bweru n'alongoosebwa kuba tasula bulungi ne bw'omulaba wano kyo nkiraba kakati maama tutandikire ku kino kubanga ekisooka kyentegedde omwana akutawaanyiza naye ogezezzaako
Ngezezaako kuva mu P7 kati alina emyaka 2. Myaka 2 egiyise. Kati alina essaawa zino alina emyaka 2. Kuva mu P7 alina 10 n'emeka? 14. Kati since then okuva ku 14 embeera eno ebadde bwetyo. Ebadde bwetyo. Nabeerawo ku ddagala n'abeera bubi ne mutwala nga mudduka ne bamuwa ekitanda n'abeera bubi ne mumugjayo. Bwe kityo bwe tubadde mu mbeera eyo. Naye omwana kati kyasussa kiri waasi. Yeebaka nassa bubi n'osula nga teweebase ekiro kyonna. Kaakati nsaba okutegeeza abantu abali mwenna bempangadde nabo. Omwana ono Namakula yeetaaga omutwalo gwa $1 ogw'obujjanjabi miliyoni omutwalo gumu miliyoni zibenga 37. Endala sizibasa siri mu bagamba nzaawule ngenda kukuba njawulo. Wabula wano waliwo miliyoni 23 mwe emitwalo 37 mu 14. Ezo nga zalina okusasula ku kawunta ajjanjabwe. Naye ate waliwo kye bayita post operation effects oba oluvannyuma lw'okujjanjabwa ne maama wa. N'olwekyo nze mu ndowooza yange ne ku ngeri Uganda gy'erimu mumpeeyo omutwalo gwa $1. Mumpeeyo ng'omutwalo gumu 1200 oba omutwalo gumu 1300 ntandikireko ekyo kimu. Ekyokubiri temugumpanze maama w'omwana wuno wano n'omwana kati ngenda balaga omwana ono asoose kumira ddagala okusobola okutuula wano aleme kuzimba ne wano wakuba nnyo wakubira ddala wano mu kifo wakubira ddala nja kubalagawo wakuba nnyo. Kati omwana ono asobodde okusoma n'ayita ku P7 n'ayita ku senior 4 alina essuubi nti ate gyagenda akoma akula gye kikoma okukula ndowooza bwe kiri gye kikoma okweyongera waasi naye tetukyasobola kulinda. Option number 2 obujjanjabi bwa wano mu Afirika bulikoko obulikonda singa aba asobola okutwalibwa mu nsi etali eno nyina waali omwana waali n'afuna enzijanjaba esukka Uganda gyesobola okukola ki okumuwa ekyo nakyo kisoboka. Naye omuntu yenna ayagala okuyamba maama ono ajjanjaba omwana we n'omwana waali ne mu mawulire yagendamu mu mawulire bwe ngalabye ennaku z'omwezi nga 11 August ku peegi ya 31 Namakula needs artificial heart valve replacement bwe gabanga afuluma mwaka guwedde mpaka nakati kitegeeza tafunanga amuyamba babanga yakubwa ne mawulire kati nange neegatteko naye nze temunswaza nga mawulire ganswaza naye nze temunswaza munyambi. Ngambani sijja mwogera jagamba ye gwe ntunuza mbizibu bale namwogera ngenda mugamba nyamba ojjanjaba omwana ajagamba nja mukubirako private ajagamba lwaki buli kizibu okintunuzamu mu kamera ate bwe kinnema kitegeezo ojja kunnangira. Kati mbadde mbasaba munyambe maama omuntu ng'agenda kukuyamba nange seekakasa oba wanaavaayo omuntu omutima omulungi naye nsaba oyogere akuyambe atya asinziirewa obuyambi obwetaagisa okujjanjaba omwana ono kuba nze kati bino ebipapula by'abasawo simanyi kubitaputa simanyi kutaputa nti kino kiviira bwe kiti naye abantu bangi abali abasobola okuyamba wano ne Bulaaya nga bo already n'abasawo nga kyobagamba already bakola ki bakimanyi. Kati tukoze tutya obuyambi buno yagala bukutuukeko mu bbanga ki bukutuukeko butya mu mbeera eyo. Kati mu mbeera eno mbadde nsaba muzira kisayi n'oba musawo oba yenna omudduukiriza asobola otuyamba tukusaba omwana nga atwalibwe alongoosebwe kuba nsula seebasinze gwe mulaba asula bubi n'osula ng'omuziziko ebidomola zipiro okubeera ngassa kati saawa zino amize eddagala nga we mumulaba n'ayengera n'azimba ne saawa zino we mumulaba tagenda nga mu nsonga z'abakyala nga we mumulaba naye bazira kisa bonna asobola okuyamba okuvaayo okunyambira omwana wange tweyanzeege kama yajo baddizaawo okunfuna beetaga bakufuna ate essimu ebeereko omwana amanyi ennamba yange y'essimu nagisoma ginsomera ngiwandiikiwa nje mungisome eriki 0758
0758 74 74 39 39 65 65 endala okay endala eriki 0754 52 75 29 na M10 endala 0760 60 12 62 51 okay kuba tetulina akawunti namba. Kakati omuntu eyeetaaga okuyamba omwana ono afuna obujjanjabi yeetaaga obujjanjabi naye yogera ne maama yaba abikunyonnyola nze nange mbiwulidde nga nammwe bwe mubiwulira lwakuba nze nyina omukutu kati nammwe ne mbibategeeza. Ennamba esooka eri 0758 74 39 65 0758 74 39 65 eri mmanya kimaama 65 eriri gyessadi mmanya 65 manyaga Mukasa Ramadhan. Mukasa Ramadhan oba bajja bikobooza. Ennamba ey'okubiri eri 0754 52 75 29 0754 52 75 29. Kakati kuliko ezo za Airtel, kuliko eya MTN eri 0760 12 62 51 musanvu mukaaga 0 12 nkaaga mu 2 atano mwemu. Zeze namba 3 nezo nazibeerako eriwe eriko ka WhatsApp eya 65 0758 743965 eriko WhatsApp osobola okufuna details ku byetubadde twogerezeganya wano. Kakati maama ekintu kino kyetaaga mu bwangu ki? Sebo tukyetaaga mu bwangu ddala kuba omwana ono gwe mulaba asula teyeebase asula bubi ensonga lwaki nvuddeyo nzirukirye gye muli sebo nyina kyenjagala okubuuza kati gwe embeera yo ey'obulamu eri etya oddukanya otya obulamu bwo bwabiri like how you live okuze n'abaana? Siri bulungi kuba ndi single mother nga bondaba nze ndabirira abaana bange nze maama nze taata nina abaana bana benina yesebo. Kakati taata waabwe yaddukira ki? Lwaki ye yadduka? Yabulirawa? Taata waabwe twali twayawukana dda naye nga naye talina buki talina busobozi bwonna nadda mu kyalo gy'abeera yesebo. Embeera waba afunye n'atunandekawo neyewugulamu n'atuleka ewaka era nze buli kimu nga bondaba wano ayinza okuba abaana walemera balemere n'oba mumma era sabamulekera kubeera atukubira n'agamba nange embeera mbi siina yadde neki n'omugamba tuweerezeyo okuza eddagala n'agamba n'omutwala essaawa zino sikola ki sigulina kubeera abamanyi nina okukola kyo guli abaana eddagala siina ssente. Kakati ekyo nakyo kikulu omukyalo ono kati ebibuuzo byenkubuuza omuntu ayinza okubimbuuza naga taata w'omwana yaliwa so ndiwo okutegeeza abantu nti gwe maama nze buli kimu abaana bo gwe bafunira ekyokulya naye basomesezza otya mpaka okuweerera nga si kwangu omwana atuuka mu senior 6 that's not easy. Maama naffe bwe tuli wano tetulina mwana mulwadde naye babugoba emirundi 5 okikoze otya? Ninako abadde annyambako okulaba mukwano gwange yaweererako kwono bwati olumu n'amuweerera olumu n'agamba zimbuze naawe n'okola ki naawe n'otandikiraawo bwotyo. Eza senior 6 wazisasudde eza Namakula? Sinaba. Kitegeeza nti obujjanjabi bubeewo naye wali asobola ogantiza obujjanjabi sijja busobola naye Namakula asome. Naye era wabaddewo era abadde ankwatako ku ye ng'asoma. Kati ekigere kino kifunamu
era nfunawo za kulya waka. Kyenkubuulizza ekigambo ekyo waliwo asobola okugamba nti omukyalo oyo weerabidde abaana ne bwajjanja bannamakula naye kennyini kamukwatireko ave ku kigeradde ku nte ennamba nakyo kisoboka semma mukisa 225 simma mukisa twasobola okugamba kubanga olabiridde abaana singa mbadde nziina mbadde nzikuwa kati ekyo si kyangu kyakukola ki kyakusanga omukazi n'abeera yeka n'alabira abaana bwe mwalina omwana mulwadde n'omwana era afuba n'asoma n'akola ki kale Katonda akuwa omukisa ekyo abalala singa yamuweereza dda mu bwawusi bwawe agamba sibisobola kakati omwana agende akole abalala balenzi kuba olinayo n'omuwala nina abawala 2 n'abalenzi 2 abalenzi abo nabo banywezi mayinza njogerera nnyo balenzi nabo banywezi babeere bamugaso n'olwekyo abantu abali eyo ono ye maama ono gwetwagala kati okukwatako omwana ajjanjabibwe naffe kitubalibweko nti twalina ebizibu bingi naye mu 2025 twava ku byaffe ne tujjanjaba Namakula yeetaagisa omutwalo nga gumu yeetaagisa miliyoni z'obujjanjabi 23 mu emitwalo 37 mu 15 ezo nga ze z'okumujjanjaba obulwadde era bw'oba ozirina kino kiba kiwedde ekyokubiri maama abonyeebonye mukyala afumba kigere molokoni mwajja obuyambi bw'abaana naye n'alabira alina bana ono yamusuza teyeebase okusinga kati ono ye naye nga single mother abakyala abali eyo kamba kowooleka abakyala sijja kumenya manyi naye abakyala abali eyo omukyalo ono nsaba mumulabireko ng'ekyokulabirako example mumulabireko nti mu mbeera mwali akuzizza bulungi abaana abajjanjabe nga bamutawaanya kati abasaba abakyala abakola kasente waliwo abakyala abali mu America kangende ku bakyala abali mu America mbalaba nnyo ku social media nga mutuufu mulinamu akasente ngulaba omukyala akuze naye nga mukyala munyirivu nnyo nga sente yasigalira kuzisaasaanya ku birala twabanyiiza nnyo mu Uganda naye kati kino kyabujjanjabi tubeetondera ku biyise mutuyambe empapula zonna nze nzirabyeko anaaba asobola okuyamba ku mwana ono naawe bajja kuzikulagako omukyala bw'atyo bwabeereddewa abaana be nsembayo maama olinayo ekintu kyonna kyewayagadde ogamba omuntu yenna omanyi kamera eno yanjawulo kamera etereka ebintu ate abantu abasinga tebamanyi biki byoyitamu naye gwe ku byoyiseemu biyinza okuba ng'omuntu omulala asobola okubikozesa n'abiyigirako n'atayita mu kyoyiseemu oba n'akivuunuka nga naye yakirimu olinayo obubaka bwonna bwe waali tuwadde nga bannansi eno naddala bannayuganda nga tumaliriza puroguramu eno kyeŋŋamba bannayuganda abakyala bannange bonna abali eyo oba olina embeera gy'oyitamu ng'eyange tuukirira ab'amawulire bajja kuyamba nga nze bwe nzize kono omwami ne mutuukirira mu bizibu byange n'asobola okunnyamba era bonna abananyamba mbeebaza nnyo mbeebazizza nnyo Mukama abaddizeewo mujje abanyongerera ekisinga obunene ky'okujjanjaba omwana wange n'abakyala abali mwenna mugume mbeere nga nze struggle nze ku lw'abaana bange paka okutuusa essaawa zino Mukama wampadde annyambe essaawa zino tweyanzeege nsembayo nga nziramu okusoma enamba z'essimu zino omukyala ayitibwa Mariam Namakula ali mu senior 6 ayagala okumaliriza okusoma naye ate era tajja kumaliriza kusoma nga mulwadde yeetaaga okujjanjabibwa emisuwa egitwala omusaayi obulwadde buno bukwataganira wamu n'omutima azimba ate era ayisibwa bubi mu kussa n'embeera y'obulamu bwe teyeeyagaza asomayo lumu olw'obulwadde batera okumunywamu amazzi ng'azimbye ate empeke zino eza wiiki ziba za sente mmeka
zino nga tetunakutuuka ku buli obujjanjabi kuba buli kanaku tukozesa empeke za 1,1200 emirundi 7 kati wasobola n'okubaayo omuntu agamba nti fonnaawo nga sinafuna bujjanjabi katugira tulina eddagala tulikwasaganya kuba kati maama akasente oluusi taba nako kati waliwo eddagala lyamira buli wiiki okusobola okutuulako wano nga bw'atuula nga bwe mulaba wano atudde walina eddagala lyalina okumira buli wiiki litawanya nnyo omukazi ono eryo nalyo kkulu nga ne buli obujjanjabi bwe businga bwe tusinga okwetaaga ne waliwo eddagala lya buli wiiki nsembayo mbasomera enamba ez'omukyalo ono bo kennyini yogera nabo 758 74 39 65 0758 74 3965 754 52 75 29 that is 0754 52 72 29 756 12 62 51 0760 1262 51 eri ku WhatsApp ya 0758 74 39 65 yeyo ne ku screen yawo muba mugiraba n'olwekyo fenga Media Choice enamba kutukolera eri 0702 81 5959 obuyambi bwe weetaaga okuwa Namakula buteeka eri togatte eza Namakula mu za kamera za Media Choice wabula ate osobola okumbuuza ebibuuzo kubanga eri abantu abateekakasa kyembanyi kyoyogedde maama ne babuuza nze era nja kusaba olukusa twogerezeganye saagala mubeere nga muweereza nze obubaka olw'ensonga bwe tunaaba tukyali ku mukyalo nenkya tujja kukolekera nejja tujja kukolekera kati customer care yaffe eyinza obutatuukiza ate nga this is a health problem buno nga buzibu ebirala tubikola mu time yaffe naye kino kizibu kya bulamu situwagala mwana ono ekyaddala atuukeko buzibu nga yatuukako ewaffe twagala kiggwe era kiggwere wano yenze kankaka eri waliyo Hannington Kasaga production omwana ono gwe twogerako maama yooli neebaza mwenna abakubidde essimu okusobola okutuuka ku mukyalo ono abaamulaba ne mugamba nti yeetaaga okuyambibwa kati nsembyayo obubaka eriba MP2P nga mwagala okukulembera naye nga bemukulembera abalwadde mubaagalamu kalulu na kusimba mweweeyo mujje mulage nti no muli bakulembeze kubanga obukulembeze si kusiba ttaayi obukulembeze si suuti kusikampale nakwe kuba bikonde mu parliament tula ennaku zo timira kye mukola okujjako muli ba boxer muli wa parliament katejjudde ba Batman ba Spiderman buli omu ava eri abuukira munne ku mutwe omwana ono is a citizen of Uganda ate yeetabawakanya nga ffe bwe tutera okukola wano ku video mutuyambe eno mbeera ya bulamu muntegeezeko engeri omwana ono gyenyinza omutuusa nalabye omukulu general Akandonako Caleb Salim Sale yakobya abayimbi mugende mufulume wano abadde abawa ssente taata tukusaba kati yingizaawo abalwadde abayimbi kobagobye tulina abalwadde bangi abasobola okuyambibwako and I think ku mutima gwo omwana ono asobola okuyambibwa. I have called military generals but I know eri abasajja abalunzi b'ente abaludde mu buyinza nga kituufu mwayaluza ente mulina tuyambe tuweeyo kasente tugende omwana ono ayambibwe. Uganda Art Institute ye stamp gyendabako bwe buyambi buno bwe beetaaga. Yenze kankaka Hannington yali mu production tubasibudde tubaagaliza 2025 okuyamba Namakula obulamu bwe buddewo.